Natera tukomyewo ku mulundi guno okubaweereza balamusizzaako bassebo ne bannyabo mwenna abali mu nsonga zino, abasomesa ab'enjawulo, nammwe mwennyini abali ku nsonga y'okuba nga munoonya okumanya n'okutegeera awamu n'okutereeza obulamu bwammwe. Muli mutya eyo, muli mutya mu kyebaliko kyonna gye mutuusaako engalo. Nkimanyi bibawooba wano na wali, odda wano odda wali. Yakankusabire munnange, si byangu naye tomanya, lemezaamu mpaka w'onaaba nga ettuufu olituukako. Muganda yagamba nti ettuufu liva wala. Kale munnange kyekuutira togwamu maanyi. Oyinza obba gye wali bakudisappointinga but just keep on trying. Yeah, paka w'otuuka n'ogamba wano kirabika wonfuniddewo emirembe. Obulamu bwe butyo bwe buli. Yes. Otherwise mbeebaza okuba nga mwekuumira ku mukutu, mbeebaza okuba nga muli bawuliriza balungi, mbeebaza okuba nga ensonga zino muzicumbira ennyo ennyo nnyo ddala. Nammwe abatandise ozisomesa ku baana okubanga ebintu bino mujja mubategeezaako, ne abantu ab'enjawulo b'obeera nabo. Waliwo bano abantu Naalongoya nga agira n'akugamba omanyi nze nno nina gye ntambulira eyo, ondaba ennaku zino okukyuka nga ndi bwenti ne bwenti, anti nga munaamugamba ennaku zino nga sikyakulaba ku kyaki. Gamba munnange nina ennaku zino gye neezuulira eyo kati ndi bulala. Ekintu nakyongeramu mmwe tubeebaza nnyo 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 ddala, mwebale kwagala bajjajjammwe. Kale guno omupya nkwaniriza ku mukutu era ngenda kusaba kola ekintu kimu ky'oba onkolera oliba nga by'owulira bya mulamwa, ekigambo ekyo obeera ng'okikonako, ekigambo mbu subscribe, then ekigalo kikoneko ekitenedde waggulu, tewerabika kunyiga notification, ate osharinge ne banno bonna abali ku mukutu. Yeah. Abantu balina WhatsApp group, balina bino na bino, waliwo social media nnyingi kati eziriwo, naye mujja kuba mubinjigereza kubanza ebintu bino ekituufu ngwamu bigwe. So just in case wemba njogedde ekigambo nga sikyawo bambi munsaasira. Yatemuseka nnyo kubanga tuyiga buyige ffe. Omusomesa tukwaniriza ku mukutu gwaffe. Ba student balinze dda obenga obabuulira ku nsonga z'abajjajjaabwe ez'ekyama. Omanyi omuntu wawulira, omanyi kigambo kyama omuntu akyagala nnyo, era ng'oyagala okufuna amatu g'omuntu mugambe nina ekyama. Ate gwe lwaki bannange ayinza okwekuteera nalonga ekyama kyekuteeza abantu ne batuula obufoofofo, n'awulira nga tateredde anti kyama asooka n'agamba lwaki nze nzikanze akimanyi bannange, olyoka oba nga otera otukubula anti lwakyama kyo. Kyokka nno nga munno yagamba kinti omwana gw'alina si wa musajja, n'omubuuza ekikweraliikiriza kyaki ng'omwana si gwe yamuzaalayo, guleka nannyini kuzaalayo atobe, naye n'alyoka akulaga mbu tatereera, anti munne yamugamba nti ejjo yayinza okubbaawe. Ekyo no nakinyumiza abantu nga 7. Ate n'asigala ng'abagamba temukyogera kyama, ati omanye emboozi z'abakazi. I love you so much women. Ekintu kino nze just njagala engeri gye mukolamu ebintu byammwe. I just love the way you guys do things. Kagamba bazibu bwe kyoba omanya. Otherwise twesiimye okubeera nate nammwe olwaleero, ne mutuwa amatu gammwe, ne mutufiisirizaayo n'akadde. Abamu mukola mbalaba mwetala mudde eno mudde eri, bu earpiece wabutadde mu matu owuliza Naalongo Nalubaale. That's why sometimes nfaayo nnyo okulaba nga I'm fast enough ntambule ne pace kubanga saagala kukuluyisa. Walaba ngamba Naalongo nkuwuliriza nnyo in the morning sinagenda kukola, so okuteekako ne mpulira obuhuufa ne huufinga mu nnyumba ngehuufinga Naalongo Nalubaale. So ne Naalongo Kawala tetwagala kuba slowing down. Kale mu ngeri eyo tutunuulira ekyama ky'empewo, era nga twagamba nti ekyama ky'empewo y'embeera omuntu gye wali etaaze okumanya, just in case nga weesanze nga you're so much fixed
nga mukukutte erudda n'erudda everywhere ng'oli ku njegere. ng'oli ku njegere. First aid ki gw'oyinawaawo asobola okukutaasa? So olwaleero ekibasomeseza ebintu bino mu bungi nti buli muntu waali alina ekisobola omufevaringa. Kale oyinza okugamba nti naye ffene ewaffe teri nnyama, bukya zibeera wala okutambula okutuuka gye ziri, teri ntengotengo, teri ki. So nga lwoli bwe twalaba nti bw'oba oyagala jjajja ddungu you can do that. Kati olwali njagadde tulabe ate ani omulala gw'osobola okuyita singa oba olemereddwa okuba ng'ofuna ennyama n'omusika eriyo. Kale mu ngeri eno tugenda kutunuulira akakodyo ak'okusogola omubisi ogw'amabidde. Kale guno gwo gukwasizaako nnyo abalangira n'abambejja bonna, tewali atagwagala. N'empewo endala mubaamu abagwagala, naye nga bwe twogera ku balangira n'abambejja of course twogera ku maanyi agasinga okubeera aga waggulu ennyo, kubanga bajajjaffe abo tubamanyi nti bonna bajajja Kiwanuka, bajajja Mukasa, jajja Muwanga, bonna batambulira mu bulangira n'obumbejja. Lwakuba nti bwe twogera ku balangira abantu bamanyi omu jjajja Ndawula, naye abasajja bonna abantu bamanyi nti omuyego jjajjaffe mulangira. Si bonna nti bamanyi nti jjajja ng'omugezi mulangira, si bonna nti bakimanyi, si bonna nti bakimanyi. So abasajja abo bonna balangira, kababeere bakabaka basooka kubeera baki balangira. So enkola ebeera etya? Kale ng'onooyunja amabidde, oyinza okuba ng'olina bidde ly'ewaka era ebidde eryo olaba nti lituusizza okuba nga lisobola okuvaamu omubisi. Kale kyagala n'oba nga oli muyonjo. Bano bw'obeera nga oli mu mbeera zaffe zibi totawaana nabo, bo tebaagala kwesembereza. Olina okuba ng'oli muyonjo bulungi. Situgaanye ne jjajjaffe Musoke mulangira, naye munnange banne b'ayita nabo tebaagala ate bakumanya nsonga ze. Kyova olaba bagamba musooka oyo, musooka oyo, musooka oyo bannange. era naye n'akugamba sooka ewange kubanga ye nga yayingidde otakuganya bbaako kyeweekolera. Exactly. Tayinza kuganya. So ate yawasa abakyala n'akamala. Kale nno bw'oba ng'oli muyonjo bulungi kyagenda oyonje embidde yo eno ogiwanike. Ebiseera bino nga tuwanise embidde yaffe eno buba biseera bwa bwerende, temubaamu kwesokoola mannyo, temubaamu kulabankana, kubaligabaliga, tambulatambula bitasaanye, kwogganawoggana bitagasa. Biba biseera bya bwerende. So oli awo kuumya obwerende bwo mu mutima gwo, nyiikira okunnyikiza ekyo ky'oyagala. Era wali ng'oyunja tandikirawo okukakasa ky'oyagala. Bannyonnyole bakama bange nno mbayingiriza embidde eno, Basaalongo ne Bannaalongo, nga nsaba munkolere ekintu bwe kiti ne bwe kiti. Ayi bakama bange, twala embidde yaffe giwanike, girinde, keeranga osabe, saba saba. Amabidde gengedde, weeyonjeeko, funa essubi, jangu embidde bw'oba togyekakasa buyonjo bwayo, embidde ginaazeeko mu kannamirembe, amabidde gasogole. Abasajja bano ekyenjawulo ekibaliko nti bayonjo bya nsusso. Kale tebeetaaga bintu bikyafu, era buli ky'onookozesa kakasa nti kitukula bulungi, tamujooze mw'onoosogolera oba kibbo, byanike bikale nga biyonjo birungi, mw'onoosengejjera buli kimu kikole bulungi nga kiyonjo, nga n'omutima gwo muyonjo. Ebiseera bino bawe omutima, bawe ebirowoozo. Vva ku biri ebikweraliikiriza, kati ebirowoozo biteeke ku bano, biteeke ku bano. Omanyi waliwo ono omukyala oba omumanyi bamuyita Madiya.
yanjigiriza okuteeka ebirowoozo ku nsonga. Really? Olese madia? Yagamba Peter yali atambulira ku mazzi nga Yesu amuyise ajja gy'ali, manyi baali mu kuvuba. Kati bwe baali mu kuvuba, Peter n'alengera Yesu mu kaato n'agamba, oyo si mukama wange. Yesu n'amugamba, osobola okujja gye ndi bw'oba olina obukkiriza, osobola okutambulira ku mazzi okwo n'ojja. So Peter n'atandika okutambula ng'ajja eri Yesu. Kati abajja n'alaba kino ekyennyanja ekyamira Jona. Yali Jona gwe baamira? Tinkumanyi. Kati nno Kolo yali akitudde kungulu nga kiyitawo. Kati bwe kiyitawo jetulaga ne yeekanga. Kati birozo n'abijja kwane ku Yesu. Kati yali adrawuninga bambi. Nowa yali ayitawo n'amulaba n'amuggyayo. Kati yamugyayo n'amuteeka mu lyato. Kati n'amulambuza eryato lye n'amutwala mu VIP nga waliyo Adamu ne Eva nga batudde mu lyato. So kyembadde njagala obagamba nti you have to stay focused. Y'ensonga enkulu. Ate tolina kuva ku focus. Oyinza okulaba ebintu nga byonna biri messed up, nga bikuŋŋaanye awo ebintu bya different generations just because you're not focused. Kyekyamutuukako. Webale story. Ebadde nsooka munange. Webale kusiima. Kale nno ennaku zino zikozese okwogera eri bajjajja ekyo ky'oyagala. Kikole ne bw'oba owaata mmere waata nga bw'obalowoozaako. Bagambe bakama bange nsaba ekintu kino mukinkolere. Omwami yasabye omulimu mu UN. Bakama bange nsaba gumuwe. Bajjajja nsaba gumuwe. Of course oba okyaya ng'ekyennyanja kiyitawo nga kiweese Jona. Tokiwa budde bungi. Komawo. Oba oli awo era ng'oddamu ng'olaba Yesu ng'alina abayigirizwa be 12. Ng'oddamu oteekayo okukkiriza kwo ng'otambulira oba oli awo nga Moses ateekayo etteeka eryo 11. Ng'okomawo. Like you keep on coming back to the same point. Express what you want instantly. Ate kano akakodyo kakola ku buli mbeera. Kubanga abantu ekikyatulemesezza okubeera nga kye twagala kuwuguka. But if we can find a way of focusing on one point ne tugiremerako, wallahi ogenda kifuna nga bw'okyagala. Bwekiba kyoto nga kyokote kikume mpaka wonaakijjamu omwasi. Ekitegeera okuba ng'osazeewo kunaaba budagala bwa lwaggulo bunaabe mpaka bw'onajjamu omwasi. Kati nti obwo bwe buzibu bwe tulina. Aba yakanaaba ennaku 3 ng'afuna ky'ayagala taddamu nga busuule. Edda ate kati ky'oyagala kinaanywera kitya? Bw'oba ogambye nti ngenda bunaabira ennaku 9 bambi zibeere 9. Ne bw'onookifuna ku lunaku olusooka. Alinda ku mulimu ne bamuyuza n'akomawo. Mpozi nalina bunaabira ennaku 9 kankubire Naalongo. Kati tugenda kukola tya kubanga ekituufu kyo kankubulira amazima. Waŋŋamba ennaku 9 naye nanaabira 2. N'embifuna bye njagala nali siraba nsonga. Kati tugenda kukola tya? Please bw'oba weewadde nti ngenda kikolera ennaku 3 kikolera ennaku 3. Ate buli lw'oba okikola kikole ng'otaddeyo ebirowoozo. Saagala omale kunaaba budagala otuuke wali ogambe oba nanaabye. It is because tewataddeyo birowoozo. Obwedda weeyira tofa nayo. That is not the way to go. Oba simanyina kumanya lulinda bikola tebyakola. Oba bino bye binaakola. Mwali mwagira ne mugamba ngenda kukola bwe muti. Ate mwagira ne mukola bwe muti. Omanyi n'ebintu bya Lubaale no nabyo bizibu. Aba ali awo nga alowooza oli kye yamugamba. Lubaale tagabirawo. Omanyi the company you move with ekola kinene nnyo ku nsonga za Lubaale. Olw'okuba oli muno yakugamba omanyi bino ebintu byo tebiggukira Lubaale tagabirawo. Nalonga eno story abantu gye balina nti Lubaale akuwa okadde. Tugenda okukola tutya? No, kakule Nalongo kiri bwe kiti. Ng'osooka n'obonaabona n'okubanga myaka go 2 ng'obonaabona 30 years. Kati olwo Lubaale n'alyoka aleeta akamotoka oba okiwulira nga tosobola nakasota emmotoka tebagisota. No.
nga ate tosobola linnya ku kiwugi kiri ekyawakati kizibu nga tokirinnyako otya. Nze kale kyemanyi kiri bwe kiti Naalongo. Oba tunaakola musomo mulala ogwo nga mugazi naye just mulimu wembeerawo bambi Nze kale nempuliranga kyendowooza. there is how you feel. Nakwenyumiza Naalongo. When we were at campus, there was this guy ng'akola medicine. And this guy did medicine for 7 years. 7 years. But not because nti yali tayagala, yali ayagala nnyo. Naye nga tabitegeera butegeezi. Banne ne bakola emyaka gyabwe 4 ne bamala ne bagenda ku internship ne bamala ye tannagenda ku internship kati bamuteekerako emyaka ebiri egya internship kana ali myaka 9 akola busawo. Nolidde so na bino bwe bibeera Naalongo. Bino ebintu nabyo birimu okugwa. Lubaale alimu nti oyo yagwa lubaale. Ate bw'oba tootereezeza by'ayagala keepinga on ng'akuzza mu kibiina. Ebyo bimuleeta nga like odda mu kibiina. Tebibeera bya bwerere munnange. Abantu baddira ddala mu bibiina. Kale nno amabidde ago tugasogola bulungi n'engalo zaffe. Bw'oba osobola okufuna omwana omuwala naddala nga tannazza mukono mabega era nga tannaba kwenyigira mu bikolwa bino eby'abakulu ate oyo aba musuffu. Naye nga bino byonna ogenda obikola nga ye endeku mwe gugenda wakitegese dda. Osobola n'ojambaza oluyina of course n'obikalako. Era wano bw'oba ogenda okusogola ofuna ku mmwanyi n'obakoowoola bajjajja nabayigiriza bwe tukozesa emmwanyi n'obakoowoola ab'ebuvo ab'ebuddo abanywanyi ab'omukago abali mu Bwakiwanuka n'obagamba bana essaawa mukye tusogole amabidde gammwe gano kubanga eriyo bo abasogozi nga bo act eyo yennyini ey'okusogola yebakola ki yebasanyusa. Then neebaayo nabali abanywi nga bo okuwoma okwo kwe kubasanyusa. Neebaayo nabali nga bo banywa kawoowo ako akava awo mu budde obwo ng'osogola. That's why nkugamba nti be attentive kubanga bano abanywa akawoowo bajja kuba batuuse ng'ate ggwe ebirowoozo biri ku birala nnyo. Ngamba oba ebbaasi naagirinya ssaawa mmeka enkya by'olimu so nga n'enkya wajja kutuuka. Omanyi kamalirize ate nsobola oddaba ng'onali ku ssimu naye andi obubi mu kwasaganya. Kigamba oli mu bwangu tolina budde. Kale bw'omala okusogola abakulu bano banywa omubisi gwe bayita emmembe. Ogwo tegubaamu mazzi nga tonnateekamu mazzi basenereko omubisi gwabwe kakasa nti gukala bulungi. Omubisi gukaze gugwemu amabidde olyoke ogusengejje oguteeke katugeze mu konteyina ng'eyo gumale okuteeka ebisijja bidde wansi n'oluvannyuma okenenule ozze mu ndeku obikkeko zinga akakatako weetikke otwale gy'olina okutwala omubisi ogwo. Kale nno munnange ng'omaze okukola omukolo ng'ogwo abakulu bano n'obatwalira ekita ky'omubisi ekyo n'obakoowoola era n'obasaba by'oyagala. Ebiseera ebisinga obungi muganda wange baba baakukikuwa. Bino bye mbabuulira bye bintu ebituukawo ng'empewo zikubanja nga zisibye empina n'ogamba kanzeegayirire kansale amagezi. Bino bye nkugamba bye bimu ku ebyo ebisobola okusumulula omuntu n'olaba kabembereza. Mpozi ekyama ekirala katukirabe ku katambi kaffe akaddako kubanga sitwagala nnyo okuwanvuya butambi buno olwa bannaffe abatali bambi mu mbeera nnungi esobola nga ddata ng'oyo oba obutambi obuwanvu. Otherwise tujja kudda ate tulabe kyama ki ekirala omuntu ky'asobola okweyambisa okubanga nga
asembeza bajjajja bano ab'enjawulo gy'ali n'aba nga bamuwuliriza ku byaba abagamba. Kale nno tubaagala nnyo, mwekumire ku mukutu era tubasabira omutonzi abasaasire. Ayi Katonda waffe, tusaba ekisa kyo gye tuli ose bajjajjaffe abo abaatabaalanga ne bawangula, bakomewo batukulembere era batutabaalire tufune obulamu obulungi, tuve mu kubonaabona n'ennyiike ey'okulomba, tubeere n'obulamu obweyagaza, tukole ensonga zino naye nga tweyagala. Weewaawo, weewaawo, weewaawo.